Enkya ya leero kano Dr. Kiiza Besigye abitaddemu engatto okwolekera kkooti enkulu okweyanjula nga bwe yalagirwa bwe yali akkirizibwa okweyimirirwa ku misango gy'okulya mu nsi y'olukwe. Besigye oluvudde mu woofiisi y'omuwandiisi wa kkooti n'ategeeza nga bw'akooye okwewuuba ku kkooti kubanga ne gye buli eno omusango gwe tegutuukanga mu kkooti enkulu. Omusango ogwa treason gwe bampawaabira tegutuukanga wano nakati. Era ku Lwokuna 12 tugenda kuddayo enakawa kulaba oba kati omusango ogwo weeguli oba teguliiwo. Tujja kulwana nnyo bwe babanga tebanabeera na musango okulaba nti gugobebwa mu kifo ky'okututawaanya ebbanga lyonna. Wano Besigye waategeerezza nga bw'ali omusanyufu kubanga n'abamuvunaana nabo kati bavunaanibwa. Okusinziira ku Besigye tasobola kunyumizibwa mu musango oguvunaanibwa Kale Kayihura ne banne ogw'okukuba abawagizi ba FDC wabula ateekwa kubeerawo. Twagala tulabe mwami Kayihura mukaguli ng'ali wali naye nga yeewozaako. N'olwekyo tujja e Makindye okulaba omusango gwa bannayuganda kubanga jjukira buli musango gubeera Uganda versus. N'olwekyo ffe tuvunaana Kayihura. Abawaabi bonna abawaabira mwami Kayihura ku kutulugunya abantu ffenna Uganda versus Kayihura tujje ku kkooti bamanye tutulimibwa. Kkooti y'omulamuzi Makindye yayita Kayihura ne banne okwewozaako ku bigambibwa nti bazze batulugunya abantu oluvannyuma lw'abapuliida abeegattira mu kibiina kya Network for Public Interest Litigators okuddukira mu kkooti. Kyokka wadde bano baaloopa Kayihura ne banne waliwo bapuliida abalala nga bakulemberwamu munnakibiina kya NRM Robert Lutalo awakanya okuvunaanibwa kwa Kayihura. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera ne Eka Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.